balamu bamuwadde obwa minisita mukama we Muhoozi Kainerugaba bamuwadde obwa CDF. Kino kitegeeza ki? Bannayuganda abanyigirizibwa emitima gibali mu bbanga gyewanise. Omusajja atandise okusembereza kitabani ky'Entebe. Alese kalakata ezisembayo okulima oluguudo olugenda okutuusa kitabani kye mu buyinza. Kaakano wuyo akiwadde obwa CDF. Onooba oliawo ng'amawulire gayasanguza nti amagye gawambye gavumenti. Tubadde tulwanagana ne Museveni gwe tumanyi nti tubadde tumaze okugonza. Naye kaakano alese substitute amaanyi mapya, obwongo bupya n'enkola empya ffe tugenda kuddawa. Museveni gwe tubadde tulwanagana naye sigaana abadde ayina empisa zembi. Naye tubadde tulwanagana n'empisa embi ez'omuntu omu. Naye kaakano tugenda okulwanagana n'empisa embi ez'abantu ababiri. Kubanga Muhoozi Kainerugaba ye ng'omuntu ayina empisa zembi. Kyokka ogatteko z'agenda okusikira ku kitaawe. Olaba empisa embi z'omuntu omu zitulemeddewo okumala emyaka 4. Ate empisa embi ez'abantu ababiri kigenda tutwalira bbanga ky'okuziggyawo. Abasajja bali mu kuzimba Bwakabaka era omusajja w'enjogerera alaze Crown Prince. Bannange tugenda kuddawa. Olaba Crown Prince abadde amayuuka bw'atyo nga mutabani wa Kabwejumbira. Naye ate bw'anaafuuka Kabwejumbira ye kennyini ng'omuntu kigenda kubeera kitya? Bannange tuwedde. Bannayuganda bannange, njagala okutegeezaako ekintu kimu. Ekituufu kiri nti Museveni tabalika. Omanyi kibi nnyo okubeera omusumba w'abalokole n'ojja n'obuulira enjiri ng'oyogera ku sitaani mwaka ku mwaka, ng'era buli lw'ogoba emizimu otuuyana n'okutuuyana, nga bukya obuulira enjiri sitaani yakulemerawo era okyabuulira njiri ng'ogoba sitaani nga n'abaakusookawo bajja bagoba sitaani, n'ogamba nti ndi w'amaanyi okusinga sitaani, oba n'ojja ogamba nti ka sitaani temuli kanafu nnyo tukeesobolera. Omusumba atakkiriza nti sitaani w'amaanyi, kyokka nga bw'aba abuulirira enjiri ng'ayogera ku sitaani ng'agoba n'emizimu mu bagoberezi, abeera atuuyana, abeera alimba. Abeera alimba aba yeekwenya bukwenya. So nange nabagamba ng'omuntu mba nneekoza bwe nkugamba nti omusajja Museveni abalika. Omusajja Museveni tabalika. Nkiddamu, omusajja Museveni tabalika. Ate singa akolanga ekintu n'olaba ng'endowooza y'abangi egudde wano nga bw'olaba nti olunaku olwaleero buli munnayuganda aba NRM abatembeta Muhoozi n'abanyigirizibwa bwe bawalangiridde nti Muhoozi bamuwadde obwa CDF, buli omu obwongo bwamuddukidde ku mwana oyo agenda kuvaawo atwale obuyinza bwa kitaawe. Oba kitaawe ali mu kwepangira kuddita nti amagye gamuwambye. Buli omu obwongo bwamuddukidde ku Museveni ali mu kusembereza mutabani w'Entebe. Kakati nze ate bwe ndaba nga Museveni alina ekintu ky'akoze, buli omu obwongo ne buddukira mu kakunizo kano oba mu kabookisi kano. Akabookisi kano ntandika okukatazaama ne sigendera nnyo mu ndowooza ya kikungo ng'eyo lwansonga nti Museveni bw'akola ekintu aba abala majority egenda kugwawa. Kakati ate nga majority weegwa, awo gwe si w'obeera olina okutunuulira. Nkiddamu, Museveni singa akola ekintu n'olaba nga majority ekirowoozezza bw'eti, gwe awo totunulawo nnyo. Awo just abadde ayagalawo majority. Naye munda eri akola birala. Njagala okuddamu okukikkaatiriza gwe munnayuganda munnange alaba vidiyo eno nti Museveni tabalika. Era tosobola kukozesa maaso ga abiri n'omanya footstep za Museveni. Omuntu yekka asobola okubalaabalako ku Museveni y'oyo akkiriza n'azibiriza n'akozesa obwongo bwe ne imaginations. Ani yabeerako mu kyalo mu nnyumba zaffe ez'omu kyalo zino ennene zimwambe ez'abanga ez'ebisenge ebingi. Omusulo gwakulumanga ekiro. Naye jjukira nti jjajja bwe yamalanga okuzikiza ttadde oba yammwe nga mweyalidde ng'agibajjiramu ng'agenda, ekitegeeza nti kaakati ssaawa yakwefaako. Situwayinanga masannyalaze, naye ng'omusulo bwe gukuluma okuwamma nti osobola okutuuka mu bbaafu oba mu kabaketi mw'ogenda okufuka nga tokozesa maaso go, ng'okozesa bwongo na imaginations. Naye weewuunye zaasobolanga okutuusa
kubaafu mwogenda okuyita ng'okozesa obwongo imaginations n'okugenda ng'okwata ku bisenge n'oyita mu kakuubo n'otuuka we twatadde ebbaafu. Kakati omuntu akozesa amaaso siyo yasobola okulaba yekka, era omuntu akozesa amaaso asobola kulaba eri amaaso ge we gakoma, oba asobola kulaba eri ebimulagiddwa. Naye omuntu akozesa obwongo n'azibiriza amaaso, oyo abeeramu n'okumanya okw'enjawulo. Gwe ate waalirowoozezza nti muzibe asobola atya okuzuula omukyala anaaba omutuufu anaafumba emmere gw'atalabangako? Akozesa imaginations, akozesa okufumiitiriza, akozesa obwongo obungi. Muzibe asobola okuva ku mutala guno n'agenda ku mutala omulala, naye ng'oluguudo kwatambulira kuliko obupikipiki obuyitako, obugaali bussewajjuba obuyitako, sinakindi n'emmotoka eziyitako. N'olaba abalamu nga batomeddwa, ne muzibe ng'atuuse bulungi gy'agenda ng'ajja asimba kagoggo n'akozesa imaginations. Omuntu yekka asobola okubalamu 7 y'oyo akozesa imaginations. Era bw'olaba nga Museveni alina ky'akoze, abangi ne bakifunira mu kabokisi kano, akabokisi ako katazaame, omanyi nti Museveni alina empiki gy'akukwese. Abangi abadde abaagala mugulaliraawo. Nga bwe nakugamba gwe munnayuganda alaba vidiyo eno nti Museveni yakwata ejjinja lye limu n'alikubisa ebinyonyi 2. Museveni yakwata ejjinja lye limu n'alikubisa ebinyonyi bimeka? 2. Museveni wali omutaddeko nnyo ttabo n'akutega omwana we mulwanaganeeko n'oyo. Ze ssaawa yonna ŋŋenda munzigyeko omulaka bw'oba obadde onvuma ebivumo 10 gwe Yekolera, 5 biwe muwoozi nange onkasukireko 5. Kyokka ate nno muwoozi muwe na 6, kubanga nze mmaze okugonda. Sikyalinawo budde bummala kyova olaba luli mwalaba akatambi ng'alinnyo ennyonyi ng'ayagala kugwa, kulaga nti nze mmaze okugonda. Kakati ebivumo 4 biwenze, 6 obiwe ono, kubanga yowa generation yo nga bakitawo we bakaddiidde ku mulembe gwange, naawe okyasobola okukaddiira ku ono. Lwanyisa ono nze nvaako nnaatera okwefiira. Kyokka ate ne mutabani we gwe yasuubiza nti essaawa yonna mwana wange yeggwa agenda okunsikira, omwana atuuse ekiseera ng'agamba nga siraba busika bwange, obudde n'emyaka gimpeddeko, tobanga ontega kiguuma zange embwa eyo tekikoomi, taata ŋŋenda kwerwanyisiza. Kyeyava asooka n'amutambuliza mu kapasite y'obwa pulezidenti ng'alina obukuumi obusinga n'obubwe. Bwe kyandadde yandaddemu, n'amusika n'amuteeka mu magye okumulaga nti ye siteepu esembayo okuwamba obuyinza. Museveni akyasobola okuba n'omwana we yennyini ali mu muzannya nga ggwe munnayuganda bw'akuzannya. Kankuwa ekyokulabirako, taata wange ye ntakke nga ntakka afulumya migaati, naye nga nze Yekolera Itongwa ndi mukozi mu kampani ya kitange ntakke, era nga ndi awo mu 3 abasooka mu kampuni, kubanga bw'ovaako ye kuddako maama waffe, then nze nenzirako omwana ow'okusatu, era nga yenze ŋŋenda okusikira obwakabaka obwo oba bagenda okusikira kampani eyo. Taata yaŋŋambako nti nze ntandise okkoowa, ng'ate bwe yali annyingiza bbeeka eri emyaka 3 emabega, yaŋŋamba ndi mu kuteekateeka kunzirira mu bigere ne bwe mba mpummudde kampani yange ereme kusasika. Ntuuse mpulira nfunye obumanyirivu obusingayo obungi, kubanga nkoledde mu kampani eno emyaka 3. Kyokka era taata omulaba agonderera alwalirira, naye ndi mu kumusaba nti taata lwaki towummula n'oddeeka n'ompa obwa CEO bwa Ntakke Group of Company, nga taata nange mulaba naye agaaniddewo, ate nga taata akirabira ddala bulungi nti nange njize. Kino nno kitegeeza kitaata yalibanga mu baana gw'ataleeta mu kampani, oba mu baana baatalaga nsi nga waliyo omwana gw'ataleeta mu kampani gw'ayagala okuteekateeka okumuteeka mu kifo kye yansuubiza. Gwe ate lwaki mu budde buno agonze nga nange ndaba nti njize, naye agaanye okukola ki? Okumpa obwa dayirekita bwange, olw'okuba mbadde mmaze okufuna obukugu mu kufumba emigaati.
ngenda nentandikawo company yange naye nga yekuuseera ku ntakke group of company ngere raidingira ku ntakke kubanga mu kuvaayo nagenda n'abakozi ba kitange ne tutandika okukola beekeri eyingange etandise okukwatayo abantu batandise okubuuza emigaati gyange era woosanga omugaati gwa ntakke katale bwenjogera ku ntakke manjogera ku NRM woosanga omugaati gwa ntakke katale nange nteekawo ogwange ogwa MK movement oba MK project oba PLU kampani yange etandise okufuna ku bulango etandise okufuna bakasitoma abatwalira awamu then taata najja nampita actually teyampita yampeereza na kibaluwa oba nabirabira mu mawulire nti kaakati komawo yeggwe manager wa kino mu kampani naye ng'ekifo mwampadde okubeera manager mu kampani ezisinga zonna abantu kye batera okuvaamu okufuuka ba CEO ba kampani ampise nzireyo nkolere kampani n'ekifo ekisingako ku luli kye nalimu kyokka nga kino ekifo kyali mu kumpa wova n'ofuuka CEO wa kampani takomye ku ekyo ne kitunzi wa kampani yange aŋŋambye nti muleetereko era muwadde eddimu eddene ery'okukulira abakozi mu kampani mu bufunze sente zonna ez'okusasulwa abakozi mu kampani zigendanga vva wange sente zonna zigenda kuŋŋaaniranga wange kakati nsobola okukozesa sente ezo n'ekifo kino okutuula mu ntebe ya kitange gwe weebuuze lwaki ono amala kukola makaage oba kampani ye n'etandika okufuna ku publicity omusajja n'amuyita nti komawo n'amuyitirako ne kitunzi bwe nabagamba waliwo ekintu kye tuyita promotion mu demotion omuntu yenna akola omulimu ng'anyigirizibwa n'ogenda n'otandikawo kampuni yo n'etandika okupiikinga era abantu ne batandika okujettanira boosi w'omukadde n'akuyita okomewo mu kampani ng'akwongezza omusaala akuwadde ne position ennene kitegeeza akuyita kampuni yereme kulwanyisa yiye kubanga enkola za kampuni yo zezize ate nga mu kuva mu kampuni ye wagenda n'abakozi be okugenda mu yiyo alina okuzzaawo kampuni ye n'okusaanyaawo eyiyo oba ntegerekese bulungi simanyi oba munfunye bulungi so nze ekintu kyonna gwe perspective mwokirabira nga muli bangi nze awo nnyinza obutatunulawo nnyo nentunulako ewalala kubanga omwana yali azimbye amaka ge mu maka ga kitaawe kakati amuzizza mu kifo wagenda omufuulira bize ekisooka muwoza agenda kuddamu okwetala mu nkuŋŋaana z'ebyobufuzi nga muduumizi w'amagye ow'oku ntikko kirabisaamu wadde nga tebaswala n'ekikola kirabisaamu ye abaffe kale ye yalivuddeyo n'akomawo mu kampani ya kitaawe n'ekitunzi wa kampani ebbala mu balugahala ye n'asigalayo ng'eri bitambula nti in case awummudde amagye eri ku ground akola ki kwali nene ebbala mu balugahala baamugjeyo lumutheni ani agisigaddemu kubanga nkugambye nti olusala ebyayi ku nkolo lulekera munyeera kwandaala nga mudu booster balamu bamugjeeyo ne boosi yennyini bamukomezzaawo mu yafeesi awo ekibuuzo kiri nti erina future ki PLU ezaako ki PLU nga bwe nakugamba nti ono Museveni tanyooma akimanyi nti omusajja omubi bwe yeetalirira ennyo ku mukazi ng'amuwa ssente akyasobola omukuba ennume y'ekiga akyasobola omutengula kyalaba akyasobola omuwa ekyamikayiri kakati noono akimanyi nti mutabani we tayagalwa naye ate mutabani we
yeekuumidde nnyo mu maaso g'abantu yeetazeetaze nnyo ate buli lwagenda ssente amanyi n'okukasukako bw'ati bali lwaddaki waakiri ne bayagala okumukuula nti gwe omusajja gwe baagala true love ne gwe baagalako ssente singa omukyala akkiriza okwebakako naffe ffenna abaatukoze ekyo aba atuggyemu era ffenna tuba tumukungudde regardless gwe yakweyambulira true love nze yanneeyambulira lwa ssente ffenna aba akoze eki atweyambulidde era ffenna tuba tukyasobola okumufunisa embuto aloma eyo oluvannyuma mwana wange oli kakande mwagala nnyo kubanga kitaawe twali twagalana yali true love naye omwana wange oyo Mikairya atawe nali ngenze kumubba naye enewe kyana kyange njala kati Museveni ye tagezesa Museveni takola ki tagezesa kasita akulaba ng'otandise okugenda mu bantu ne baba tebakwagala naye yagendayo nga tebamwagala bawunzika bamwagadde era nga bamulwanidde ng'atutta obuyinza kubanga mu kulonda kwa 1998 ye yali Katumba oye naye Katumba oye yawunzika adyesa abantu ng'atutta obuyinza mu luvannyuma lw'abantu bennyini abaali batamwagala era abamumma obululu okumulwanirira kati Museveni takola ki tanyooma teweerabira ndi gye buvuddeko yakwasa former CDF akyaliko kuba tannafuluma woofiisi mbaddi ekitabo ekimuwa obuyinza obw'oku ntikko ku ntambuza y'amagye aba yakakimukwasa ate n'agamba mutabani we kati gwe atudde mu kifo ekyo ewali obuyinza obw'oku ntikko mu ntambuza y'amagye kakati muwozi yonna gy'abadde ali mu PL simanya biki MK movement abadde atandise owaganyala ng'alaba naye asobola okubeerawo awatali kitaawe akoze obwakabaka bwe ng'era si mwangu wakukkirizisa kujja ku kifo kyonna kakati ekifo kino Museveni mwe yamanya nti agenda mumuteekamu kuba teyazza okusebuzuukusi n'agaka mumuteekemu yasooka kiteekamu bimusikiriza kukiyingira ng'ebyo bimusikiriza okukiyingira alowooza bye biyinza okumuyamba okutwala obuyinza bwa kitaawe oba nfuna bulungi kyengezaako okukulaga kano kaali kanyoobwa jangu essaawa yonna otwale obuyinza bwa kitaawe naye nga wano wamutadde amuwadde kifu asobola omukontrolingirawo kankubuulire nti Museveni abadde yeefunyiridde nnyo okusuula National Unity Platform eno kubanga erina weesangibwa ekyali kimulemye yali people power kubanga yali ng'omuzimu ne muwoze essaawa eno mu maaso ga kitaawe abadde ng'omuzimu nga kitaawe anoonya wasinzira okumulwanyisa talaba gwata talina ofiisi atalina ki naye ng'omulaba ayongera okwerandisa mu lukujjukujju omusajja amusitudde amukutta amuleese mu positioni ye gy'akkiriza olw'okuba nti baamugamba tukuwadde obuyinza obw'oku ntikko naye nga gwe bw'oba weebuuza ne mu ssemateekamu ekiri nti pulezidenti bw'afuluma eggwanga adda mu bigere bye automatically abeera vice president gwe buuza Jessica Alupo oba yali agituddemuuko buuza Sekandi oba yali agituddemuuko nti Museveni ekyo kyakoze ng'amateeka mwana tu tekimuyinula era tekisobola kumusuula kubanga ye kennyini yetteeka wabula ate amutisse omusaalaba gw'ebizibu bye onfuna amutisse omusaalaba ogw'ebizibu bye ebingi ennyo kubanga bamutadde mu position mwalina obuyinza agenda okutigumbula agenda okuwamba agenda okutta kakati muhoozi ne bwalituuka ekiseera ng'oba abadde atuuse okwengera okutwala obuyinza kitaawe yajja omwekubira nti yamweyo ne mwayisise gutunula nti oyo yatta abeegindi era byonna ebyakolebwa ku mulembe gwe byakolebwa ku lulwe kubanga nsi amagye nali nagawa obuyinza obw'oku ntikko baali bakuwaddeko emmotoka kangereze ku mmotoka oli yali akuwaddeko ku mmotoka ogenda okwana egirlfriend naye ng'emmotoka eyo yagiggyemu buleeki wansi wona atuukira ku kaserengeta egenda kuyiwa ekutte
kati nno bwe gutyo bwe guli. Wabulanga bwe nkugambye nti Museveni tabalika era sagala endowooza yange ogitwale ng'ey'enkomeredde. Nti ekigendererwa kye sikyakuwa mutabani we buyinza era naawe okyayinza okuba omutuufu. Naye nkugambye nti Museveni bw'akolanga ekintu n'olaba ng'abasinga amaaso bagatadde wano gajjeewo gwe gateeke ewala kubaawo waabagagala gabeere ye eri apanga ebirala. Ng'era bwe nabagamba nti si musiru okukulaga akatiika akamu ak'ekibiriiti mu kibuyaga omungi akunta. Ndowooza ne bwe tukomaawo yenze Yekolera Itongwa.